Tulira amazalibwage tusitukira mu bituyozayoza. Happy birthday to you, Cafe. Owangale nnyo bene. St. Francis, Namiryango Hillside. Ssaabasajja Olusala. Yola okumwenya mufe. Hillside Kumba. Tulidde Bambi. Obutannazaalibwa. Era kimenyuka amasejje. ebirala era Simon oba wegendereza music we Uganda agenza akyuka nnyo ti mu myaka ng'ebiri emabega tufunye ennyimba z'amasomero ezi breakings ne zikuba ekyamazima ne zikuba kubanga guli omwaka twafuna olimba lwa lukusuuta ne luyitawo omwaka ogwedde twafuna olimba lwa kulimisa tebayita wasomera wa ne lukuba ne luleeta controversies abantu babeera nga baludiscussingako webale nnyo so kati ebintu bwe bityo twetaaga tubeere nga tubyeyungamu nnyo ffe ng'amasomero tubeere nga tubyettanira. Kino ekifo kisaba okulola ebintu ebirungi n'ebitone omwana wo by'alina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's say more official. Say more official. Happy birthday to you, Cafe. Owangale nnyo bene. St. Francis, Namiryango Hillside. Ssaabasajja Olusala. Yola okumwenya mufe. Hillside Kumba. Tulidde Bambi. Obutannazaalibwa. Era kimenyuka amasejje.
mutanda waffe. Amazaalibwa amalungi taata. Happy birthday to you. Kitanda Wangala. Wangala. Nene Wangala. Wangala. Kitanda Wangala. Nene Happy birthday, Wangala miaka mingi. Emutu kazi une, birthday ketuse. Abanterese na weru, amazina katusese. Zario quality, tusenga bawendule. Okujaguza amazaalibwa go, katugazimeruka twefuna. Infant images tutuno, tubudde katoke tuleganda bamulembeko yogayoga. Amazaalibwa go gano. Greenfield schools emunyendo. Tukwagaliza amazaalibwa ag'enjawulo. Yayo. Ako konka koze. Baana mmwe. Akwa muzerwa mukaaga. On Saturday mbasimanyi kukola kikoona dance. How are you? You're fine? Yes. Basawo ne banyaba batulaba. Obedda temundaba bulabi naye obedda nfuba okulaba nga ensi esobola okundaba nga nkona dance. Wama temundabye? Omuntu omukulu tasobya mundabye. Temundabye? Mundabye. So, tulina amasomero 20 mwana 24 nonso 25. Yes. Bayimbya akayimba k'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka abaana bakoonye dance. Kati ntandikirewa. Katandike ne baana aba. Muli baaluka muli ba mu Nnyendo. Nnyendo How are you? I'm fine, thank you. Musomera ku ssomero ki? Greenfield School. Greenfield School. Mu Nnyendo. In which class are you? I am in primary 1. Primary 1. Dance gw'okoona nga wa P7. Nsobedde mmanyi olina candidate. Okonyemu mukonyemu mutya dance mukone mukawonda be? Kanabe? Kimala mwako yedda. So, abantu abali eyo kiki mwagala ku luyimba luno? Ewaka walese yani werumye n'okweruma. Ewaka walese yani. Mami, ale gwalese yani. Daddy. Walese yani. And mommy and daddy. Mami and daddy. Naye waleseyo naye mami wamuleseyo. Mami and daddy. Okimanyi bagenda kulaba ku TV. Yes. So, amasomero gano ate mmwe babayita batya? Infant Images Nursery and Primary School. Infant Images Nursery and Primary School Katooke. Yes. Katooke wano we mukunkumulya dance we mutyo. Headmaster wa mobile headmistress yani. Amita Mrs. Chironde Gertrude. Yali wandabeko. Taliyo. Taza mwazina teacher ki? Ndawo babadde abawagira bulungi. Mwedda tuli wano nga buli ssomero teacher wale watandika nga kubenduulu. Competition ebadde mbasomesa togirabangako. Mweka move kamwe kalirudake mukona. Infant Images tutuno. Tubudde katoke tuli baana ba mulembe go yoga kumazaalibwa go gano. Asina galabikanga amangu omwana agaleeta bwati. Endowooza mukkuto. How are you? I'm fine. Amannya go? Bamutawanya Gamali. Ate gwe? Manya gange mpitibwa Nakibule Sharifa. Muva ku ssomero ki? Tuvira Rosario Quality Junior School. Rosario Quality Junior School. Liri luddawa? Kusangwa Mukono Municipality. Mukono Municipality. Mukonye ka move kindabe? Rosario Quality. Tuzenga abagwengule. Okujaguza amazaalibwa. Sokoleke mutugende kano mukono kabaka atya?
Rosario quality tuzenga abawendule okujaguza amazaalibwa go katugazibwe nga twetala tuliko kino aha ninawo lino aha mweba abani mbalabye edimiso isobedda awagira okufaako obufi muyina omuwagizi nambe mgwane Manya gange ze namju Sharifa Majolini. Namju Sharifa Majolini. Ate gwe Laila Chomuhendo. Chomuhendo. Guno ye project ya mwesoso okuyimba okusomera muyimba. Tuyimba. Nina muno buyimba bwa kabaka gwe gusose. Gwe gusose. Okay. How did you feel nga muri mu project muyimba? So well. Ate gwe how did you feel? So well. Bulungi. Atyo amasomero mangi bannange kansooke bano muvaawa. Christ the King Junior School. Christ the King Junior School. Gwani. My name is Narukwago Monica. Narukwago Monica ate gwe. My name is Mulungi Maxwell. Mulungi. Esomera medisangibwa. Mukono Lubugumu. Mukono Lubugumu. Ne mukono wali Lubugumu. Nkonye dance kimwe. Christ the King. Mukono Lubugumu. Bana amazaalibwa. Naffe gatusitudde. Nyemutuuka. Njagala bana ab'amakooti. Somero ki? Good Mami Junior School. Good Mami Junior School. Good Mami Junior School. Bisangibwawa? Echebando. Chebando wano erinnya lyo? Nalugo Priska. Nalugo Priska. Ate gwe? Semegwe Blessing Misas. Mwe kyabatwalira bbanga ki okuyiga layinzi zino ze baba okuyimba? Lunaku lumu bwe luti? Ate dance? Naku bbiri nga dance mumuyize? Ngaba muri bagovu nnyo. Lino lyerimu? Otyo muva kusomero ki? Vision Park Junior School. Kaya. Vision Park Junior School Lukaya. Okay, gwani. Zawede Davinia. Ate gwe? Muturarania. Okay, naono nawe yomu. Gwani. Nensima Joan. Nensima. Mwe mukonye dance ki? Bane temwenyigiza nnyo mwena ngenda bafuna. Kasobanga olaba mukonere mugabe mukonye tulabe. Vision Park Lukayo. Tusamasarela tuimbe kumazaalibwa go chuchu. Ebilala kabilinde. Dance muzibu muko. Mwamalanga bakola mu nnyonyi. How are you? We are fine. Gwani. Namakula Margaret. Namakula nze semwogerere. Oyagala kubeera kinga okuze? Doctor. Oyagala kubeera doctor? Kula mangu otujjanjabe. How are you? I'm fine. Gwani. Namulindwa Patricia. Namulindwa Patricia. Weddira ki Namulindwa? Ngabi. Uva ku ssomero ki? Godswill Nursery and Primary School just in the middle of the world. Just in the middle of the world. Where is the middle of the world? At Equator. At Equator. Equator. Awe muri awo. Namwe. Okay. My name is Mwangzi Masi from Rose Nursery and Primary School. How about you? My name is Namagembe Emily from Rose Nursery and School. Okay. Mumpe mwakoze move ki? Royozi masajja ju. Okubeli mu kibira ju. Gana amazaalibwa gaba ganjawulo buli mwaka tugasunga. Nanki. Ata akulaba yakugaya. Sinnabamaliriza. How are you? Fine, thank you. Kemuva ku ssomero ki? God's Care Nursery and Primary School, Bujuko Malube along Mitiana Road. Oluwulidde kinga mudduka ku speed nnyo mina gye mulagamba leke. Kiki kye musinza okwagala ku project eno eya birthday ya Kabaka mmwe? Amazina n'oluyimba lwennyini. N'oluyimba lwennyini mulwagala. Layini yammwe verses zammwe zibadde zigenda zitya? Olingo musana oyakayaka buli mwaka obeera muto daddy. God's Care Bujuko Malube tukugamba happy birthday. Osaaga n'okusaaga. Okay. Bane we mba nkumaliriza osembayo ko nenda bakubalala. How are you? I'm fine. Gwani. Nze Mutoni Zoe. Mutoni Zoe. Ate gwe? Nze Pretty Rahma. Pretty Rahma. Mami yakwera Pretty Rahma. Omundabira. Okay, musomera ku ssomero ki? Ku Creamside Junior School Namsala. Semwe baana mwe abatumanyira. Semwe? Be bano abalangira abazadde. Si yammwe? How old are you? 9. You're 9 years. You still have 20 years to become a parent. Bano bagambe nabo bajja balangira Obagamba
nabo bajja kulaba balangire. So project mujagadde kochi Akayimba kalungi. kayimba kalungi. Muzire mukatono mumpe abana ba cream site bampeyo ku moves. Movie amezibadde zitya? And your cream sites perfect to meet them mama. Gana mazaliwa chitafe bakumula. Okay, kale sinaba maliriza mmwe. Somo lya mbaliyita batya? Rona Junior School Nansana Hoima Road. Rona Junior School Nansana. Dino si ya Nkotabula. Yes. Gwani. Nakabiri Shina. Ate gwe. Nabakoza Shanta. Ate gwe. Nakaiza Shifa. Ate gwe. Katomogan. Okay. Mumpe move abana ba Rona ndabe. Rona Junior School. To say Lawrence ganto gasobola wetaganga ekiwato kikyali muko kumana. Tolina. Mbona ngenda bafuna. How are you? I am fine. How about you? I'm okay. What is your name? My name is Namiro Bitter Love. Namiro. About you? Karazan Redeemer. From which school? King's Choice Junior School. King's College Junior School King's Vumba. Choice Junior School Vumba. Vumba. Okay. Mumpe mundabe. King's Choice Vumba. Tuli defume. Omutandazalidwa. Lekati winuka amasejele. Oh. Banange. Nabamaliriza. Sinnabamaliriza. How are you? Fine. Fine gwani. Kasirye Bruven Marcelino. Yogera nnyo okooye nno. Kasirye Bruven Marcelino. Kasirye. Ate gwe. Nambwayo Mission. Nambwayo. Ate gwe. Narada Hadasa. Narada. Muva ku ssomero ki? Crown Angels Kindergarten and Junior School. Crown Angels. Namwe mumpe mukulaini ya mwendabe. And I Crown Angels. Ekasangati bafetu kukulisa. Amazalibwa. Abana balina smile balinganga batannako ate nga bangambe batandise dda. Kandabe ku banno tunula wano bwoti wano. Ate gwe toli weeno. How are you? I'm fine, thank you. You're fine. Gwani. My name is Aiden. Aiden. Ate gwe. Papita Okola Keza Elsie. Okay, ate gwe. My name is Ames Daniela. Muva ku ssomero ki? Great Willows Education Center. Lisangibwawa. Chidavijo Village, Kiran Division, Wakiso District, alongside Garasa Karaji Road. Olidde ebintu ebyo. Kale nawe mumpemu ku movuza mwendabe. Mumpemu wet. Jagalati kuemzira. Jagalati salendongo. Kumazaliwa ga Kabaka. Nafe great village to mwana. Okay. Eno project ndoza ezimu ku project ezisinga obunene nga ne teacher bonse abaliwo besinnamaliriza banne mujje temubeera nnyo wala kansooke kati nfuneko kuba high school. Mulimu bameka ba high school? SS Bujuko. Bujuko. Mumpe mu kumove out mau chap ndabe. Mount Saint Catherine. Tata tuvude Bujuko. Tukubugirize tukajonjoze. Amazaliwa g'omunene. Noza malobozi mugawulidde. Dance mwali okagadde sebo. Manya go yagadde. Se Kawino Rosemary. Kawino Rosemary pozigwe. Nandabula Deborah. Okay, abala ba high school baliwa. Which school is this? St. Lucia School. St. Lucia. Okay, gwani. Sembatia Sophia. Sembatia ate gwe. Nachinti Maria Bridget. Watch uniform zaawukana. Mwate mwambala mikono miwanvu. Mama mwenga babagira nnyo. Twambalanga miwanvu mumpe mu move awo. St. Lucia, Hill School and Namagomaye. Bafetu kukulisa lelo. Oluna kulukuomele. Wacha amazino gafuula mazibu nnyo bwoti. Abalala baliwa aba high school malirize lumu. Muva ku ssomero ki? Kaiza Cambridge College of St. Mbag. Okay, amanya go. Tumwesije Mary Lisa. Okay, ate gwe. Nachewa Davina. Okay. Mumpe mu kudansa awo ndabe. Amazaliwa ga Kabaka.
Cambridge College of Cincinnati. Tuyimba, tuyimba, say happy birthday. Okay, kale nabamaliriza. Sinabamaliriza. Come here. Chop. Muva kusomero ki? Success. Oh, gwani erinnya lyo? Hezo Nagai Muksa. Nagai. Nagai. Ate gwe? Mulungi Fortunate. Mumpe mukamuva awo ndabe. Success nafe tulumye tulimulekera lamani happy birthday kabaka katonda kumile fe tugenze. Kasooka ate ndabe wano kubaaja ati bano. Muvaawa? We are from Gala Junior School. Gala Junior School. Gwani. My name is Nachas Nusla. Ate gwe? My name is Nakabembe Daniel. Nakabembe Daniela. Okay. Mumpe muname ndabe. Happy birthday to you. Okay, tuyanze ge mwesi nabamaliriza sinaba. Ovaawa. Somero ki? From which school? Twinbrook Schools. Twinbrook Schools. What is your name? My name is Marjorie Gift. Marjorie. About you? I by Annabelle. Okay, Annabelle. Mumpe mu move za mwe namwe ndabe muko abana ba Twinbrook Schools. Oh, nabamaliriza. Ulawe mbadde mbalese. Gwani. My name is Kusima Nikita. Yeah. Which class are you? I'm in primary 7. Primary 7. Oli candidate. Aya. Omente mwangu ujogera fuka Bansen Bana. Gojja kuddawo labe. About you? My name is Nasimbe Abigail. Nasimbe Abigail. From which school? From which class? P6. P6. Abigail ngodduka nnyo. How old are you? 11. You're 11. Hey. Mumpe mukaawo ndabe. Sky biwane kunga amazali bageba gatukana cha Kadansa ako kannemye Lawrence bannaye. Mugamba mutya? Gamba. Amannya go? Namuddu Rebecca. Ate gwe? Lani Mulungi Lubega. Okay, muva ku somero ki? Smiling Star Junior School Kalambi Buloba. Smiling Star. Okay. Eno somero ya muzida mbaza siwe kiri? Okay, mumpe mukaawo mpulabe. Smiling Star bulwe tulira amazali bagabene tustukira mu tumyazaza happy birthday to you. Kakati abaana bano bonna nga bwe tubadde nabo bonna be bali mu project eno ey'amazaalibwa ga Kabaka omukulu. Soko je tulabe sabo je baleko. Oli musomesa wa somero ki? Mount St. Catherine Bujuku. Project eno ogiraba otya nga gwe? Simbi. Tuyanze ke byonna. Kale. Sabo je baleko. Kale tata. Ova ku somero ki? Ku King's Show Junior School esomero ly'omuzira mbazira we yawangula entanda 2011. Yes, gwe project mu banga limbadde muri mu eno gundi ndaso ya music ogiraba otya? Tata mungire enjawulo nebaza tune project eno nungi nnyo eyambye nnyo abaana baffe mu kutumbula ebitone kumanyagana connection era tusaba fe ng'essomero King's Show Junior School tujja kweyongera okuwagira project eno paka kuwulira bubi. Kale teacher ova ku somero ki? Good Mami Junior School. Good Mami. Kati Good Mami okulanga ani? Nze ndi directress w'essomero. Gwe director. Yennyini. Director nange mbadde nsaba basale nkubunsome. Jangu tukwaniriza. Twaniriza abantu. Project ebadde nnungi nnyo oluyimba lubadde lusufu ddala okusinziira ku nnyimba enkadde yadde nazo zaali nnungi n'ekyamazima mu lusukulumye ku ndala. Okay. Gye baleko? Kale sewo. Ova ku somero ki? Crimson Junior School essomero y'omuzira mbazira 27. Mwakumamu abaana bafu omuliro. Yes, era Crimson bwetabeera mu kintu kibanga ekitaliiwo. Director mundabire. Amin. Mugambe Esebo. Katonda yamulaba. Ate lwaki? Abaana n'abayigiriza ennyimba eziringa bwezityo project ebadde etya? Project eno ebadde nnungi nnyo ddala. Okay. Ye kubanga ekisooka ng'abasomesa from different schools tufunye we are coordinating. That is one.
tumanyagana kati twetegeera oli n'amanya nti this one is from Creamside, the other one is from God's Will, like that. Nekirala nebaza Tune the writer okusobola okutubeezaawo mu kintu kino mweno project ng'atuyiyiza ennyimba si lwe luyimba olusoose wabula kati ndooza ennyimba ziringa 3 ez'amazaalibwa. Edmiswe sedda mwewalana nga kiki ekyabaawo abaana bazadde bazaala nnyo kati mwakkiriza nti temusobola bamalawo. Tetusobola. Mwakkiriza. Luli essomero nga terisobola kutuyimira na ssomero linnaalyo. Nedda si bwe kiri kati buno mulembe mutebe ogw'abavubuka era abasomesa bonna bonna obalabye. Birthday eno nga muyimbye olimba luno etegeeza ki eya Kabaka naddala ey'omulundi guno? Etegeeza kyamaanyi nnyo. Naddala erifa aba urban parents junior school enabweru tulaba nga naffe tuzizzaayo ettaffaali ery'Obuganda. Mu butuufu oba otunula mwami Saimo tolina kyosobola kuwa Kabaka ng'ogyeko okumwetikira amakulu anga gano okumujagulizaako ng'aweza emyaka egy'obuto gy'agenda okuweza kweno birthday. Era tuli basanyufu nnyo okwetaba wamu ne bannaffe mu luyimba luno olw'amazaalibwa ga Kabaka. Ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Okuva ku ssomero ki? Essomero baliyita Greenfield okuva eri ewaffe Masaka mu Nnyendo. Muli b'e Masaka? Musite mujooga abaana b'e Masaka emboozi tunaginyumyako olulala. Project ebadde nnungi nnyo tusiimye nnyo omukulu Tune the writer okutukonsideringa naffe ffe gwa mulundi gwaffe ogusoose. Bate muyimbangako mu nnyimba ezino bwe ziti gwe mulundi gwaffe ogusoose omukulu Tune tumwebazizza nnyo ne twebaza n'omukama waffe omukulu w'essomero omukyala Najjuka Aziiza okutusapootinga n'atufandinga ne tusobola okwetaba mu luyimba olwo era twongera okujagulizaako Ssaabasajja n'okumwagaliza amazaalibwa amalungi. Beautiful. How are you? I'm okay, how are you? Okay, somero ki God's Will. God's Will Nursery and Primary School. Gwebasa. Just in the middle of the world. Akantu ako bannange. Just in the middle of the world. Equator. Director mutugambe yebale kuyiya kantu. Just in the middle of the world. Gemazima. Ensi mugiri wakati. Tugiri wakati. Project ebadde etya? Project nungi nnyo nyini ddala. Era twebaza Tune okutuwa chance okuva mu kyalo. Ffe baani ne tujja ne tubeera mu luno oluyimba. Era tusiimye nnyo nyini ddala. Kale. How are you? I'm fine, how are you? I'm okay. Ndogera na teacher wawa. Mr. Bathayebale from Great Willows Education Center. Tusangibwa awo Kijabijo, Chirad Municipality. Rosemary Beddings tubaleetedde school promotion ku mitwalo 11 n'ekitundu n'emitwalo 15 n'ekitundu. Omuntu osobola okubanga weefunira omufaliso size nawe 15 n'ekitundu guno 11 n'ekitundu nga weefunira guno omufaliso nga tukuweerako towel ne tukuweerako essuuka ne tukuweera kaate ne blanket ate nga 11 n'ekitundu gogenda funa eno 15 n'ekitundu ogenda kubanga ofuna towel eno kwetussa ne piro yennyini eno ku mitwalo 11 n'ekitundu. Tusangibwa wano e Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olinga adde Namuŋŋoona. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Wakiso District along Gayaza Kalaji Road. Project ene badde etya gwe sofanga bwogirabye? The project was nice. It was uniting. We got a chance to make new friends, unite with other schools, and know more things about music. Ekintu kyempalana mu masomero kyaggwawo okiraba otya? Lulinga essomero lwatu tulisembeza mwana ffe muvuganya kuva mu uniform. Munaye ensi nnene.
ffenna tujja kutuuka gye tulaga. Mwakkiriza nti ensi nnene. Kanjogereko ne ticha ono kulamusizza. Alessebo. Njogera naani? Oyogera ne directress Cross the King Junior School, Mukono, Kure Katosi, Namayiba ku kyalo kye bayita Lubugumu. Lubugumu. Project eno ebadde etya sofa gwe nga bw'ogirabye? Project eno nnungi nnyo olw'ensonga Uncle Tune atuyambi naffe abali eyo okubeera nga tusisinkana ne bannaffe okwongera okulaga abantu nti obumu gemaanyi kubanga bwe tukwatagana ng'amasomero tubaako engeri gye tukyusaganya oba gye tukompeyaringa ebirowoozo ne twebustinga mu education sector. Okay, tweyanza ege. Banda birabe eyo ogamba otya? Ova ku somero ki? Tuvira ddala ku God's Care and Boarding Primary School. Tusangibwa Bujuuko Malube. Bujuuko wano Malube wano. Bigenze biti abaana ebintu bibanguyidde. Abaana obusobozi tusobodde okufunira ddala n'obuwanguzi naye tubututte. Naye tutwala guno omukisa okweyanza baffe Kabaka. Tino naffe tubadde part of the song etwongera okukola kyo okujaguliza awamu. So as God's Care twongera okwebaza Mr. Tune omulimu gwatuteereddewo okulabika nti essomero lyaffe lyongera okumanyibwa abantu bonna namwe natwongera okubakoola mujje mutujoyininge at God's Care and Boarding Primary School. Okay. Kale ncho ino na osomesa ole muweddeyo. Crown Angels Kindergarten and Junior School Kasangati. Twebaza Tune the writer. Yakola oluyimba olulungi. Be bano. Olulungi olwatugatte wamu n'amasomero amalala n'abato ne bamanya nti tulina oyimbako ne bannaffe era they enjoy buli wobaga nti tugenda ku luyimba they feel happy. Okay, bakyagala. Neyanza ega. So ndi musomesa okuva ku Rosario Quality Junior School Mukono Kyagwe. Twebaza omukulu the writer naffe tuyunga ku group ey'abaana abayimbidde Kabaka. Okay, mwali mbadde mwayimbayoko kulimba lwa Kabaka bannaye. Nedda gwe mulundi ogusoose. Era tumwebaliza ddala essomero lyaffe nalyo limanyikiddwako tebasobola okuyimba. Okay, tuyanza. How are you? I'm fine, thank you. Tuva ku Twin Brook Schools. Twin Brook Schools. Feba planned kids. Be bano. Never commenting ako. So tuli basanyufu nnyo for the chance granted to us Febani. It is our first time to be engaged in such a big activity, by the way. We are so grateful. Musanyu say you have enjoyed bakoze emikwano, so all the time they are like, Chacha, when are we going back? When are we going back? Mane tusanyu say tubaniriza director wa feba muita mwami Senganda Jaffa era wofuna yokadde mikwano jango otulambule n'abaana tubaniriza mu planned school. Okay, kale mmaliza nawe. Mbalamusiza mwenna yenze Esther Nambalira ngamba ku Cambridge College of St. Mbaga egayaza. Tuli basanyufu nnyo kubanga tuyimbye wamu ne bannaffe amasomero amalala ne tuyimbira Kabaka nga tumuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwage. Era tusaba abantu mujje mutuleetera abaana kugayaza Cambridge College of St. Mbaga. Tweyanziza nnyo. Kale bana abantu babulidde sebo nawe musomesa? Ovawa. Musomesa wa Smiling Junior School Kalambi Buleba. Esomero muzirambazira 25 Mr. Kai John Mary Namba. Okay. Project eno sigwe busoso giberamu twagitandika mwaka guwedde nakatu akabeera mu nnyimba 2. Netwebaza Mr. Tune the writer okutuzimbira ekintu ekirungi bwe kiti. Tufunyemu enkolagana amasomero amalala tuzimbye omukwano. Tubola akatutambuliramu era nkuwulidde obuze ekibuzo empalana yagwamu mu masomero. Ennaku zino Uganda temukyali mpalana. Mwava ku mpalana. Twabivaako dda. Yes, Simon. Kale ndowooza ensonga bane mugitegedde amasomero mugawulidde. Amazima ga Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwa April. Tulina ne Kabaka birthday run emjozi ligiri across gyatandise dde okutundibwa. So bw'obanga weetaaga okubeera nga ate weetaaga mu activity eyo
tuni simufunye bali yagalambulire kyazzaako naye kale nja kwongera kubanga mufuna so bane mugere ku YouTube mulabe video eyo mulabe ku baana abato abali talented obuto bunyuma omwana anyenye gumba nogamba mukama katonda nange nali nyenyiza kugumba kati nakula so watch that video kale nga tumaliriza ndi n'omuwandiisi w'endongo eno first of all ekirowoozo ky'okuleeta n'abakoko yali project y'amazaalibwera yali mu buddo eyo yali amatikkira gaali mangi bwe gati agali 11 eno project y'okuleeta amasomero mangi bwe gati yabadde ate nga ndabiri ku ndaba yange buli ssomero temuliriisizza budde ng'olaba buli omu ajja alina kyaleeta ate no last year twakikola twalina amasomero 17 kati ku luno neŋŋamba ŋŋenda kyongerako kigejjemukko just nti kye twakola nti buli twamuwa obudde nga bwenkala n'obwa munne nga tolwawo nnyo ne munno naye asobola okukola ki okuyimba kati omwaka ogujja ate twagala kyongerako twagala kola ennyimba 2 era nga amasomero nga 25 kuba mangi gakyagadde nnyo nga bw'okiwulira so si kirowoozo kipya ne last year twakikola entiko ya kino of course kubeera kuyimbira mu Ssaabasajja Kabaka omukisa gwalabise omukisa tugulinze twawandiise ebbaluwa esaba era tulinze abakulu batuddemu so abakulu baba balaba obubaka buno batuddemu batukkirize tujje tuyimbe ku misinde tusobola okujja ne tuyimba then ne mazaalibwa gennyini gagenda kubeera wano namuŋŋoona banaffe aba orthodox baweereddwa omukisa gw'okubeera nga bajaguza bakulemberamu okujaguza kaso kati n'olondowooza bajja kutuyita tulabe nga naffe tupafoomingako kale katukisabire ekyo bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu abali eyo ennaku zino olumu ennyimba bweziti abantu badde bisandisa okukendeera ate nga zezaabangamu amakulu zezayambanga abantu okumanya obwakabaka bwabwe bigambo ki byoyinza okuwa amasomero agali agatulaba amasomero agali agatulaba bannaye mujjumbire ebintu bino birungi ekisooka bireetawo obwegassi mu bantu kubanga edda balinga balowooza amasomero tegasobola kukwatagana nga buli kiseera gabeera mu mbiranye naye ffe tugakwata ne tugakuŋŋaanya wamu ne gavaamu ekintu ekirungi ekirala ennyimba zino zibuulirira ziyigiriza okusinga bino ate biki ebirala era sayima oba weegenderezza music we Uganda agenza akyuka nnyo nti mu myaka ng'ebiri emabega tufunye ennyimba z'amasomero ezibreakinze ne zikuba ekyamazima ne zikuba kubanga guli omwaka twafuna oluyimba lwa lukusuuta ne luyitawo omwaka ogwedde twafuna oluyimba lwa kulimisa tebayita wasomera wa ne lukuba ne luleeta controversies abantu ne babeera nga baludiscussingako weebale nnyo so kati ebintu bwe bityo twetaaga tubeere nga tubyeyungamu nnyo ffe ng'amasomero tubeere nga tubyettanira okay tuni nja kumunoonyaako tunyumye emboozi eteredde kubanga amasomero buli omu gy'ava emboozi y'amasomero ne music w'amasomero watuuse nza nja munoonya kutwongera okubanga tunyumye emboozi amiina kale kusema official tugenda kubanga tusukawa nombere bulungi